Turkish Airlines. Bannayuganda na mwenna abalumirirwa eddembe ly'obuntu, tuli wano ku kisaawe Entebbe nga tugezaako okwetegereza emiwaatwa gyonna oba oliawo olwa okunoonyereza n'ebigambo ebibadde byogerwa minisita wa Foreign Affairs nti munnayuganda alumbuye asuubirwa okuleetebwa mu ggwanga olwaleero. Twagala okulaba nti singa kiba kibaddewo tulondoola okulaba nti atuusibwa ate n'okumanya baani abamulisiivinze. Waffe twagala okumulisiivinga wano nga nze minisita w'ekisiikirize owa Foreign Affairs ow'amawanga amalala, ate ekyokubiri nga munnamateeka nga bwe tulwana okulaba nga bannamateeka abalala n'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu beegattako, newankubadde nga nkyagaaniddwa okuyingira n'okufuna access ku miwaatwa gyonna egiyingira, newankubadde nga neyanjudde bulungi ng'omubaka wa Parliament. Security bagamba nti ekisaawe bakizinzeeko paka essaawa 3 mu maaso paka saa 11, naye nga tulina okuteebereza nti ku nnyonyi ezibadde zijja okusinza ku nnyonyi zaffe twakoze, twalabye booking ku Emirates, ne tulaba booking ku Ethiopian Air ne booking ku Turkish Airlines kwe tubali tuteebereza. So kwagala okuba nti tetugezesa ne wano twaze ku kisaawe Entebbe okuba